wali ekintu kyolaba n'owulira ng'ofa n'owulira ng'oggwawo n'owulira ng'osaanawo naye nga kikoleddwa omuntu yeeyita omukazi. Niko amagye yange. Waliwo ekiwemmekeno ky'omukazi, waliwo ekikekenke ky'omukazi, waliwo zombi, waliwo everything bad on this world kisaana kuyitibwa kikazi kiri just because olina akasimu kakalayisa aka smartphone nolowooza buli kintu kirina kugwera ku app kuno. Abaana bato oba recordinze face ozireseyo zirabika ozitaddeyo just because oyagala likes and comments oyagala kumanyika. Kati mukazi gwe tugenda kuwa okumanyika kw'ensi eno yonna. Nsaba buli alina ekifaananyi kyakituwe, nsaba buli amanyi abaganda bonna abakwatako abatuwe, twagala kukulabisa n'ebikukwatako the same way you did to these kids mpaka police ngekukutte. Osanze abaana bato bakoze ensobi ng'omuntu omukulu kwata embooko kuba abaana bannyonnyola ekituufu kiruwa era oba warning wabulama obwongo bw'obunafu obutono ennyo bwe bw'olinawo. The best you can do is to get your cheap smartphone ogenda otereyo bafolowa bo omu n'ekitundu b'olina abasiru basharinge bitambule oyonoona obulamu bw'abaana bano. Banange eri ekintu kyolaba n'owulira nga n'empewo ekuyiseemu. Wadde tulina enjogera egamba n'abasiru muzaalibwa ne mukula ne musoma. Mu busomesa okolamu ki ggwe? Okolamu ki? For God's sake okolamu ki? Omanyi kyokoze abo abaana? Omanyi kyokoze abaana abo oba just onyumirwa comments and likes? Bazadde b'abaana abo oli musomesa tubawa abaana baffe nga mufuuse bazadde on our behalf. Bazadde b'abaana abo manyi kye wabakoze? Okimanyi? Bannanga amanyi essomero omukazi ono gy'asomesa please tuwe ebifaananyi. Tugenda kulinnyirira omukazi ono mpaka nga poliisi emutadde emabega w'emitayimbwa ku lw'eddembe ly'abaana. Osasulire mukazi gwe njagala nkulabeko nga bakutadde mu kaguli bakusindika either ekitali oba eruzira. Eyo gy'osaana okubeera mukazi gwe. Omanyi tubakoze abaana b'abanno ne future zaabwe. Abaana bato bakolanga ensobi because baana bakoppa bayiga ebintu bingi ye nga tamanyi kituufu na kirungi. Gwe bazadde bo baku exposinga bwe batyo. Kyogamba bakadde bo bwe wakola ensobi bakukwata ne bakuteeka ku social media naye bannange yaleeta app eno yenna gyali mukama yamumanyi. Naye njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abantu nti app zikyajja. Mukoze buli kintu mukunamye muwemudde muvumye abantu mweyambudde. People have had sex on these apps. Baganda bange app zikyajja. Mugenda kukola ki ekirala kuba app zikyajja mugenda kutta bantu. App ekwemazaamu ozze ku future y'abaana b'abanno ogisse just because oyagala comments and likes. Just because oyagala comments and likes. Okutta abaana bato bakoze ensobi obakutte obatadde ku social media gwe yeyita omusomesa. Bannange tusaba nga bamaama tunyiige buli amanyi ono omukyala tuwe ekifaananyi tugenda kumuwa oba celebrity free of charge because this is what she wanted, right? Tugenda kukikuwa, tugenda kutimba, tugenda kusaasaanya. Buli amanyi omukazi ono n'ebimukwatako asobola okutuuka wasula mu recording twagala mpaka poliisi ngekutadde munda for what you did. Just because endeza mwe muzikuulamu abaana nge mbasuula mu toy mulowooza n'abazaala abaabo wadde bakoze ensobi balina kubakwata babatte babasuule mu toy. Gwe mukazi gwe you're a disgrace. Oli kikolimo nsaba buli alina olulimi olubi olukolima akukolimire n'abakukwatako mukazi gwe. Njagala buli asabe essaala ey'obulumi osooka obeereko mu bulumi okusonyiwa siri Katonda gwe siyinza kusonyiwa siri Katonda. Bwabanga Yesu yanyiga n'ayiwa ennyaanya mu kyaki kati mukazi gwe oli omu kwabo abatunda ennyaanya mu kyaki. Kiwakoze abaana b'abanno okimanyi bakoze ensobi kwata embooko obakubemu naye ate obaddisaamu ekibi kyekimu kye baakoze o recording. People are like you mutuuka kukozesa the middle finger ku kikazi gwe.
nsaba buli akumanyi akusosole nsaba buli akumanyi akuboole njagala batuwe ebifaananyi bwoba olina ku baana nabo babituweereze njagala mukazi gwe bakuyiseko mu bulumi bw'oyisizaamu abaana abo ne bazadde baabwe because you're inflicting pain to those innocent souls n'abazadde abaana bakoppa emize olabye abaana b'abalevrandi nga bali ku ngudo beetunda olabye abaana b'amaseeka nga bakola ebintu ebyewunyisa beetunda olabye abaana b'abannaddiini olabye abaana b'abeebitiibwa nga bakola ensobi babasuula mu tooyi okutta abaana b'abanno abatalina babo ab'abanno because they've done a mistake or recordings otadde ku mutimbagano mukazi gwe wekasiyo ffe nga bamaama mukazi gwe tukukolimidde n'ebikukwatako byonna bannange nsaba mutaginge abamumanyi nsaba musharinge video nsaba tufune ebifaananyi nsaba mufune video tuzitaginga abakulira poliisi betumanyi mpaka nga malaya eyo bagikutte mpaka nga zombi eyo bagisibye tetugenda kuwummula paka nga bamukutte enough is enough tukoyo tuswaza just because ofiiririra up ofiiririra up comments oyina meka ogenda kufuna meka bafollowers oyina bameka koyonoonera future y'omulala oyina bameka oyina follower omu n'ekitundu koyimiridde kwogejembera koyonoonera future y'abaana b'abanno kolumiza abazadde abazaala abaana abo waliise bazadde baabwe gwe gwani gwe nakigudde gwe gwani adda ku mwana wamuno n'omulikodinga gwani just because I got comments and likes webaze katonda I am not related to them nze bannange ngamba nnyo abantu one day I will kill for my children I will for my kids I will fucking go to prison kwakati gwe kikazi gwe mpulira nga bakutuwadde gwe abaana bato ne bakola ensobi gy'omanyi nti ensobi they don't even know what they are doing because they are young you've recorded them saturated the video oleeta ebyalo byammwe bye mugyeyo Masaka mu kyalo eyo Mityana Luweero Jinja waggulu ne mubireeta e Kampala excitement y'omu kyalo eyo gye mutuleetako amaala agabajjudde you're killing those innocent souls just because you want likes. Please tag whoever manyi that ghost that fish I don't even know the words to use mututaginge mutuwe ebifaananyi na buli kikwata ku buli family ye please give them to us tumufule celebrity anti kyayagala mpaka polisi ngemuyingiza akadukulu